Ku ntandikwa ya wiiki eno minisita y'ebyensimbi Matiya Kasaija yavaayo n'ategeeza ng'amabanja Uganda g'erina bwe gatayinza kukosa byanfuna byayo. Uganda mu kiseera kino kigambibwa nti ebanjibwa obuwumbi 10.5 obwa dola za Amerika. Amabanja tigatumige gavumenti ya Uganda geyewola okukola emirimu egy'okulakulanya eggwanga n'okulabirira abantu ba Uganda. Y'ensonga yatuleese wano okubalaga nti tetuli mu kabenje konna nti tugenda amabanja gagenda ku wa mu Luganda kigambe ntya gagenda kutunyiga. Kyokka bannakyewa balondolwa okwewola kw'eggwanga aba Uganda Debt Network bategeeza nti amabanja Uganda g'erina kati gagiri mu bulago. Bano bagamba nti omuwendo ogumanyiddwa gwandibanga gubikkiriddwa nga si gwe gw'omutuufu. Oba emiwendo gavumenti gyetuwa tegikwatagana. Okusooka bulaba emiwendo ministry y'ensimbi gyetuwa ne banka ya Uganda buli omu alina figa ezize. Tulowooza nti ebitongole ebyandibadde bijja wamu ne bituwa figa emu ng'Abannayuganda. Aba Uganda Debt Network bagamba nti okwewola si kibi, wabula bano neera bakaatiriza nti Uganda tekosa bulungi ensimbi zaayo ezeewoze. Project esinga ze-implementinga ziri mabega nnyo kyongedde okukosa gavumenti n'obuntu wa bulijjo kubanga tufuna amabanja ebintu tebimalibwa mu budde ate nga tulina okusasula amagoba ne fayini ku project zino. Ensimbi za Uganda ezibanjibwa China nazo ziraliikiriza bannakyewa bano abagamba nti eggwanga lyolekedde akatyabaga. Wetwogerera kati nga amakampuni g'aba China mayitirivu gagenda mu maaso n'okukwata ttenda ez'okukola pulojekiti ez'enjawulo gamba ng'okuzimba enguudo. First of all, China does not have political enemies. For them, theirs is about economic gain. Now, the challenge with China is they provide their credit with easy access. However, our negotiators seem to lack capacity. Bannakyewa baagala gavumenti eteekewo enkola mwesobola okulondolera amabanja saako n'okwewala okwewola okutasaanidde. Suhail Mugabi, NTV, kusaawa emu.